Kyava kuki w'olunaku luno olwaleero akutuusiddwako bannaffe aba One Touch Safaris era nga bannaffe bano basaabaza abalambuzi era nga babatwala mu bifo eby'enjawulo eby'obulambuzi omuli zi game parks, omuli ebifo eby'obuwangwa n'ebifo ebirala nkuyanja ebifuula eggwanga lyattu lino erya Uganda okuyitibwa ekkula lya Afrika. Gwe wenna ayagala bakusaabaze oba ng'oyagala basaabaze famire yo oba nga bakusaabaza wamu n'emikwano gyo ojja kuyita ku nnamba yaabwe ey'essimu eri +256 751 345 985. Be bannaffe aba One Touch Safaris era nga bannaffe bano basaabaza abantu okweyuna ebifo eby'obulambuzi. Kyava kuki w'olunaku olwaleero? Kyava kuki obutiko okuyitibwa obutiko? Mukwano gwange sooka olume eggumba amazzi gawole era nkuyira akanyama akabisi mukwano owute ku tuzzi. Obutiko ze zimu ku nfa eziriibwa kyokka ate obutiko era kika ky'Abaganda era nga beddira obutiko bazzukulu ba Ggunju e Bukalango mu Busiro era nga beddira butiko akabbiro Namulondo era beddira bano obutiko balina omubala gwabwe ogugamba nti munnange weekirikijje Ggunju ajja egabolokota tegwa nte. Kaakati mmwe mwenna abeddira obutiko njagala mbategeeze lwaki obutiko buyitibwa obutiko. Nga tujjeko okubeera nti obutiko buno kika mu Buganda naye ate era obutiko buno buliibwa ng'enva. Obutiko buno Abaganda babukolako emikolo mingi nnyo okubeera nti nno ate babweyambisa ng'eddagala. Edda munnange omuntu bwe wabeeranga osinkanye omusezi munnange olw'okutya okungi wayinzanga okugaana okwogera olw'ensisi gye wabeeranga olina. Kale nno mu mayumba g'abasajja Abaganda naddala eyo ku Nsuubo naddala eyo mu Kiyungu ku Nsuubo temwaggwanga butiko kubanga obutiko buno bamanyanga muno bugenda kugobako abantu naddala endwadde nnyingi. Kakati omuntu bwe wabanga osansa omusezi n'obeera nga tosobola kwogera munnange bakugambanga nti oyina okuwuuta ku butiko obubaala. Omuntu oyo olw'ekiwuggwe kyalina obutayogeranga n'olulimi terusituka bamuwuusanga obutiko obuyitibwa obubaala. Kati olw'okuba nti obutiko buno bwayambanga nnyo okubeera ng'ate butikkulako abantu ebizibu ebyabeeranga bibali ku mitwe gyabwe kwe kwava obutiko buno okubuyita obutikkula bizibu era nga bwayitibwanga obutikku. Kaakati ffe kye twakyusa ne tubuyita obutiko naye nga bwayitibwanga obutikku olw'okutikkulako abantu ebizibu nga babweyambisa ng'eddagala. Tyoye yali ayina ekizibu ky'endwadde kavuna yawonanga nga eddagala livudde ku butiko nga bagamba nti bannange buntikkuddeko ebizibu nabwo ne buyitibwa obutikkula bizibu. Nze Kanoonya Juma omulangira Nantatembeka afubutuka e Bukerekere eyo mu Busiro ndi wano okujjukiza nti ekitabo entabiro y'Oluganda olw'edda kyafulumye era kopi y'ekitabo kino entabiro y'Oluganda olw'edda egula $5 ate tuli mu kusondera olutambi oluyitibwa ennambika y'emikolo gy'obufumbo mu Buganda nga gwe bwenna osobola otusuula omukono naddala yagala okusondera olutambi olwo. Oyita ku nnamba y'essimu eri +256 751 476 190. Ebyafaayo by'ensi yaffe tubimanye ne Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda awangaale.